Akabenje kano kaguddeyo ku makya ga leero ku mayiro 9 ku luguudo oluva Mbarara okudde Bushenyi. Okusinziira ku babaddewo, emmotoka ekika kya Grand Mark 2 namba UAX basatu 18V ng'eno ebadde eva Bushenyi eremeredde omugoba waayo bw'abadde agezaako okuwugula ekinnya kwe kwambalagana n'emmotoka endala ekika kya Wish namba USZ 899J bwenyi ku bwenyi. Yabugana China mpo yatere China yaruzinga control nziga yargam ate ejana egende sorubazu ebugabugana Wish yaberyo mukono gwayo abaryo misho amuwishi bana baferaho abanda babaryo nyuma bafuna obutabamane makituku yabo mana overtaking China ruzinga control wa Wish yayemerera wa makituza yamuteraho. Abantu basatu tebasobodde kusimatuka n'abalala ne baddusibwa mu ddwaliro nga bali mu mbeera mbi. Era police yatute abantu bano abagudde mu kana akabenje ne bakoseddwa mu ddwaliro eri Mbarara Referral Hospital okufuna obujjanjabi. Abakozesa oluguudo luno bagamba obubenje ku luguudo luno bweyongedde olw'ebinnya ebisusse. Konke byina bituremise noza side eji osanga yo motoka okibaza kugira tuwa noza kusiba break enyime kutera bwenu tusobiru bwenu nga driver witu musabata abe navugaje munongo mwana kwegendesereza kandi buri izoba hebe byina bya nebitera motoka zitari hansi y'ishatu empira efa nezume zahita kazugwa. Omwogezi wa polisi y'ebidduka mu ggwanga SP Michael Kananura ategeeza nga akabenje kano bwe kavudde kuvuga endiima. Ku bintu ebyaviiriddeko kana akabenje era yabadde kuvuga endiima bulijjo kye twogerako nti okuvuga endiima kye kyasinze okuleeta obubenje. Era asabye abavunaanyizibwa ku luguudo luno okufuba okulaba nga baziba ebinnya bino. Era poliisi emaze kubanga etegeeza abo bekikwatako okubanga kino ekinnya nga bakikolako ku luguudo ate nti tusaba n'abo abakolesa enguudo okusigala nga bagoberera amateeka g'oku nguudo naddala gakwatagana ku speed. Emirambo gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro Mbarara nga n'abakoseddwa gye bali okujjanjabibwa.